Mukiibi naye tuli naye wano amawulire g'okufa kwa Ssegirinnya gatusanze wano nga tuli mu kukola ku BBS ate y'omu ku ba hostingako Ssegirinnya mu show ezimu ku BBS azukka n'ensonga. Morris amawulire gakusanze wagana g'okufa kwa omubaka era nga bwegedde nti tuli wano ku telefayina mu kaseera kano tuba mu kweteekateeka okumanya ebigenda maaso era tugende mu programu ezukka n'ensonga nga tubawa ensonga mu butuufu bwazo. Amawulire gatusanze nga omubaka wa Kawempe North Honorable Ssegirinnya avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo olw'ensonga nti Ssegirinnya y'omu ku abo abantu be tuhostinze mu programu zaffe zino ez'ebyobufuzi ate era mu ngeri ey'enjawulo ye muntu abadde abeera ne bannamawulire ebbanga lyonna abamujjukira ng'akyakuba amasimu nga Ssegirinnya eddoboozi ly'ekyebando n'avaawo n'agenda n'afuuka kansala nga akiikirira constituency kati y'emu ng'agisikirira mu KCCA era y'omu ku abo abateekawo embeera enzibu ennyo nga omukyala Jennifer Musisi ali nga executive director owa KCCA mumujjukira nga atwala amazzi g'ebidiba ku nsonga y'emyala ate ne bwe yafuuka omubaka mu biseera nga yakafuuka Ssegirinnya yateekawo embeera n'akola ebintu ebyali byewuunyisa abantu okukola eddwaliro nga yakalayira n'okola enteekateeka endala ez'enjawulo. Kibi nnyo nti yafuna obuzibu bwe yagenda maaso n'asibwa ate n'avaayo nga mulwadde n'abeera mu mbeera ey'okuba nti ajjanjabibwa ate paka olunaku olwaleero. Kitalo nnyo naye tusabe omwoyo gw'omugenzi Mukama abulamuze ekisa ate mu ngeri y'emu n'aba constituency ya Kawempe North nabo okuba nti bafiiriddwa omubaka waabwe. Bingi ebyayogerwa ndowooza ojjukira ebiseera ebyo nga Ssegirinnya mulwadde naye ndowooza kano kayinza okuba akaseera ka reconciliation abantu okuddamu okukwatagana ate n'okulaba engeri oba oliawo ekifo ekyo abantu abagenda okukiddamu mu bigere bwe bayinza okubeera abantu b'abantu nga Ssegirinnya bw'abadde ate oba oliawo kiyinza n'okuyamba pateye okuddamu okwongera okutegeregana obulungi okumalawo obumulumulu obubaddewo naddala ku nsonga y'obulwadde bwe n'ebirala. Ssegirinnya mukulonda kuno kwaggwa abantu batunulira nnyo omuntu ababeeramu nnyo obutabawangaaliramu. Ssegirinnya azze abeera mu bifo ebyenjawulo yabadde ku kansala yatandikira mu kuba amasimu ku leediyo. Kitegeeza kiri omuntu yenna wakati nga tugenda mu kulonda kwa 2026 tweteekateeka okulonda abantu bano bakutunuulira gwagenda okujja okwesimbawo kitegeeza ki naddala omukulu gwolese na biki byokoze wakati mu kulonda demokrasiya kitegeeza abantu bangi abangi omuntu gwe balonda yo yagenda maaso n'okuba nti alangirirwa nti yawangudde mu kalulu ka demokrasiya ow'ekimemete nabwe kityo abantu okukulonda nga bangi kitegeeza nti abantu bangi oba kutte ku mitima gyabwe oba oliawo ne bagenda maaso n'okukiririzaamu tosobola okubeera ow'ensonga bayinza okusinziira ku bintu bingi bayinza okusinziira ku ebyo byokoze bayinza okusinziira ku mbeera gy'obeeramu nabo bayinza okusinziira ku busobozi bwo bayinza n'okusinziira ku ebyo bye beetaaga okuba nti obakolera oba oliawo ne ku manifesto yo nabwe kityo ndowooza buli yenna agenda okuba nti yesimbawo wabadde weesigama ku bintu ebyo ebyenjawulo okuba nti omulimu gw'ogenda okukola okakasa nti gwe ogusobola ate era n'obiteeka mu manifesto yo n'oyogera n'abantu era n'okakasa nti ddala gwe yagwanidde okuba nga alondebwa okudda mu kifo mu kifo kyonna kyabagenda okuba nti bakulonderamu. Morris Mukiibi nga gwe abadde hostinga Ssegirinnya mu shows ez'enjawulo tugenda misinga muntu kikaaki Ssegirinnya abadde muntu mwangunyo nga bwe nkunyonyodde nti Ssegirinnya kuva eri mu kukuba amasimu era nga kitegeezebwa nti bw'obeeranga ku mpewo oba oliawo n'ogenda maaso n'okufuna essimu nga Ssegirinnya agikubye yawanga entowooza ze ye nga bw'aziraba era nga tagenda maaso okwesigama ku muntu mulala yenna ate bwe yagenda n'agenda mu KCCA nga bwe nkugambye nti stories nyingi ezabeeranga ku KCCA. One time twali twogera n'ajokingamu n'agamba nti Jennifer Musisi agenze Kampala ayinza obutabeeramu nnyo story zikwatagana ku KCCA kubanga buli lunaku olukya Ssegirinnya yabangako n'ensonga gyayogera ku Jennifer Musisi yabangako n'ensonga ey'okwegugunga yabangako n'ebigambo byamuweereza. Kati bwe tugenda mu mbeera eno gye tulaba ku ssaawa ya leero tubadde n'ekisaka nga Jennifer Musisi agenze kati twakafuna obufunyi mukyala mulala agenda okudda mu bigere bya Kisaka tewabaddewo nnyo mawulire gakwatagana ku KCCA ne executive director oba oliawo gambiranye nga bwe gwali mu kitundu kiri mu biseera biri ebya Ssegirinnya. Ssegirinnya tuwanga amawulire buli kaseera ate yali muntu atukikako nga bwemukubira essimu n'omugamba nti onale bw'oli luddawa Ssegirinnya abeeranga mwangu nnyo okuba nti obeera n'ensonga ki bwe yali nga yakava mukomera akomyewo nagenda mubujjanjabi n'akomawoko era nze omu ku abasooka omuhostinga ne twogera ku nsonga wadde yali munafunafu naye yakkiriza n'agamba nti sinza butagenda ku telefayina okubanga njogerako eri abantu bange. So abadde muntu ayagalwa abadde muntu
ayagala abantu be ate era muntu afaayo ate manyi nnyo kiri awo naye nga waba n'ensonga gyala abantu booli awegwanidde okubanga etekebwako amaanyi abadde abamusinga obungi badde bamumanyi nga Mr. Update olw'ensonga nti mu biseera ebyo nga social media etabuse mu nsonga z'akalulu buli kaseera oba ali mu motoka oba aliwa yafangayo nnyo okulaba nti agenda maaso n'okuwa abantu updates ezigenda maaso so nga munnamawulire nja kumusubwa ate era ng'omuntu atagoberera ebyobufuzi mu ggwanga lya Uganda era mu ngeri emu nja kuba nti musubwa. Weewaawo nga ebyokufa nga tubitadde ebbali abadimbaka ba parliament tuzayo ebbanga tonna okugenda mu kulonda okwawamu ebbanga lyo netubuzaayo wasuubira okubeerayo by election omubaka afudde mu kaseera kano okusinziira amateeka g'ebyokulonda nga tunaba kumalako omwezi gwa 4 tulina okuba nga tulina omubaka omupya akiikirira ekitundu ekyo because bakuba mu nnaku 9 okubanga mulonzi omubaka omujja agenda okudda mu kifo kye nabwe kityo abadde baagala Kawempe North abadde basuubira okuba nti bajja kati balina okuwoominga kubanga mbakakasa nti akiiko k'ebyokulonda kayina kati ennaku ezo zenkuwadde ennaku 9 gy'emyezi 3 kalina okuba nga kaleese enteekateeka nga kayinza okuba nga kamaze okufuna omubaka agenda okukiikirira abantu ba North era Kawempe North era bajje niwana bafuze ku kisa kitono nnyo naye era kyekiseera lyeteeka alina okuba nga ajja abeere mu kifo ekyo teyanza mwesi muki weewaawo ensonga bwezi tuzitambuza olunaku olwaleero tubadde tukuweereza amawulire agakagwawo mulisa okwateko wano nsooka ennyonnyola abantu amawulire agakagwawo okufa kwa Segirinya Honorable Segirinya nayogerako ko nga yakava mu ddwaliro nga yakava mu kkomera yansanga papaaza awo namba mbadde mu kkomera nga ndaba BBS ndaba soolula nengenda kuzukka n'ensonga kugamba kwembeera programu z'abadde azigoberera ate buli wamu wakusanga adivoshi abantu b'omukomera batumire okwabeerako nga batyunize so mu kaseera nga kano nga badde tulaba nti atereddetereddemu okusinza nga bwe yali nga twalidde wali Kenya yali Kenya kati nga atereddetereddemu ate omukama Katonda Allah bwatyo bwageze kulabika nti abambulamu bwensi eno nja kuba kutuusaako amaloboozi g'abantu ab'enjawulo tubuulire biki bajjukira ku Segirinya mu kaseera nga kano wakati nga tuvuddeko ng'avudde mu bulamu bwensi eno mu mbeera eyo so weekumire ku Celebrity Tracker tovaako amawulire ga nnaku era ga nnaku nnyo ddala Mr. Update bwatyo bwatuvudde mu maaso